TV program Omunnyo ku makya nkwaniriza era nkubuuzaako nti wasuze otya nnyabo wasuze otasebo azuukuse naffe ku Munnyo ku makya ennaku z'omwezi olwaleero ziri 29 omwezi ogw'omunaana omwaka 2023 eddakiika ziri 4 zokka ezakayita ku ssaawa 2 tukwaniriza mu program eno Omunnyo ku makya eddamu n'ezanyibwa olw'eggulo mu misingi. Tubeera n'omusumba Aloysius Bugingo okuva ku House of Prayer Ministries International. Tusangibwa Makerere Kikoni kanisa we tusangibwa era osobola otwegatako mu nteekateeka ya lunch hour buli Friday tubeera ne overnight olwokutaano ate nga bwe nkutegeezeza nti ennaku z'omwezi olwaleero ziri 29 buli babuti omwezi ogujja nga tuli mu Independence Grounds oba Kololo Independence Grounds mu nteekateeka ya Independence Night. Kiwandiike ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa September tujja kubeera e Kololo mu nteekateeka ya House of Prayer Ministries International Independence Grounds nga tweteekerateekera meefuga gaffe era nga aga eggwanga gegaddako ennaku z'omwezi 9 October nga tusooka n'ameefuga gaffe ne tuzaako ameefuga ag'eggwanga lyonna. Amannya agange ze tusima Apollo nga bwe mbadde nkutegeezeza buli wakubiri tubeera n'omusumba Aloysius Bugingo era yatudde dda mu studios. Nja kusaba mwanirize nti Mukama waffe yeebazibwe omusumba Aloysius Bugingo. Mukama yeebazibwe. Amiina. Wasuze otya? Nasuze bulungi musumba. Mukama yebale tukeeza. Atukuumye. Abeekolesi bali batya? Bali bulungi musumba. Enange sinayo obuzibweka. Nkyebaliza Katonda. Amiina. Abantu abamu bwe bakeera ku makya bafuluma tebategedde waka bwe bali. Naye kiba kyabuvunaanyizibwa okumanya nti abewaka bali batya. Naddala gw'osula naye. Yes. Oyinza okutuuka mu kibuga ne bagande banoonyeza ambulance. Naye twebaza Mukama nti akyatukuumye. Mwasize mutya era ne musiiba mutya ne musula mutya ne musiiba mutya ne musula mutya kubanga wano mbeerawo Tuesday ne Apollo. So nze ntwala wiki namba okudda nensobola okwogerako nammwe naye nga Mukama atukuumye. Mukama atukuumye. Yes, tweyanze nnyo tweyanzege twebaza Mukama atukuumye ennaku 7 tukomyewo. Webala okujjukira nti olwaleero ziri 29 kiba kitegeeza nti ebula mwezi bwezi gukka. Exactly. Tuyingire ekisaawe ky'ekkololo ate eggwanga liyuuguume n'amawanga nga tusaba independence yaffe. Yaffe ngaffe. Kigenda kubaamu emirundi mingi nti egenda kuba independence y'eggwanga. Ate ku mulundi guno ne Africa yonna tugenda kugisabira. Tugenda kusabira eggwanga Uganda. Ate tusabire region eno. East Africa. Ate tusabire Africa. Semazinga Africa. Tusabire n'ensi yonna. Naye lwakuba nti ensi yonna ate yo teyali mu busibe nga ffeffo abamu mu bali mu nsi eno be baatusiba ne leero be bakyatukyunya. Bennyini be baateeka amateeka nti omuntu taalyenga bisiyaga. Yes. Era bennyini be baatuleetera Bayibuli eno. Kati bennyini be baatandika okultalinga Bayibuli. Ate bennyini be bagaba n'ebibonerezo bw'oba ogaanye okukkaanya nabo ku nsonga z'ebisiyaga. Gwe bw'ogaanye nedda n'ebisiyaga mmwe mwatugamba nga tukyalina abavuzi b'amatwale nga mukyatufugira mu matwale gammwe mwatugamba nti ebisiyaga tebikkirizibwa mu mateeka ga bulijjo naye mu kigambo kya Katonda. Kati bw'obajjukiza ebyo baga nti ensi kati ekulaakulanye. Balinga bagamba nti bikyuse ekyali ekibi kati kirungi. Kaakati awo wetugambira nti beetaaga okusabira baddemu amagezi baddeyo neekumazima naye okusingira ddala tulina kusooka kwesabiranga Afirika. Yes. Kubanga ng'oggyeko ndowooza amawanga ga Buwarabu Afirika yeddako okuba nti ekakaatikibwako amateeka gaabwe. Abasigadde baamala dda okukkaanya.
basigadde bamala dde okukkaanya ku nsonga zaabwe ezo, so twetaaga okusaba kubanga kyetugaana tukigaana ku lwa Katonda ne kontinenti yaffe Africa. Gwe mulamwa gwa Independence Night okwongera okunyiikiza essaala n'okunyiikiza independence yaffe. Omulamwa gwa Independence Night guli nti Katonda otuyambe amagumba amakalu gaddeko ennyama. Kati bali mu kutulangira byonna bye batulangira nga batulanga kuba nti Africa amagumba makalu okusinga. Naye ng'ate tuyimiridde ku bugagga. Buli muntu gwe balangira obwavu, buli muntu gwe balangira okulemererwa, as long as akyayimiridde bw'ati, omuntu oyo si mwavu era omuntu oyo si muntu alemereddwa. As long as akyayimiridde mu bulamu buno. Ekyo nsaba abatuuliriza ku Sort Television, Sort FM, Sort Media App, YouTube, TikTok ani yonna babeere nga batukola ki nga bakiyiga. Actually bw'oba onoonya entandikwa y'okubeera obulungi olina kusooka kukakasa bulamu bwo. Your life is your capital. Yes. Entandikwa ennungi. Ekyo olaba nti tusobodde okuva wano bw'omanya nti ndi mulamu n'ogenda mu Buwarabu n'okola obuddu, n'ogenda e Bulaaya n'okola obuddu, oba oliawo omukisa ne kutomerera eyo, oba oliawo bw'osigala ku mulamwa kuba waliwo abagenda ate ne beerabira n'atuuka n'okuba nti tebalisobola na kumuddiza mu kikeesi ng'ani agenda okulwana olutalo lw'okumuzza kuba n'ekikeesi ekirimu omufu tebakireetera bwereere. Naye bangi abagenze nga be ba capital ne bakola ne bagula kuno ettaka ne bazimbira bazadde baabwe kugamba ne boozaako famire ennaku nabo ne beeteekerateekera future yaabwe. Naba nga bwajja kuno ayina apartments ayinayo emizigo gy'abapangisa agenda okusalawo nti kasetolinge nga ddala aliko kyeyeekoledde. Abo gye bali bwe batyo kubanga gwe capital. Naye ne wabayo n'abali ebweru eyo abeerabira ne gye baava nga neeri baalemwa okusetolinga. Ate ne wabaawo abaava mu kyalo nabo ne bajja bakyusize wano obulamu kubanga gwe capital. Gwe kyakujja ewammwe ojje wano e Kampala era naawe kukyusa bulamu. Kati bw'otuuka kuno ku Kampala ate ne weerabira ennaku y'ewammwe, obuzibu nga buzaawo obeera oli mu kuzannyira mu capital. Obulamu bw'obadde nabwo ye capital asooka. Ye capital. Obulamu bw'olina se nabwo obadde nabwo okuba tonafa. Obulamu bwo ye capital. So even before we discover what we have under the ground, mines and whatever, we Africans bwe twegatta olwaleero omuwendo gwe tulina capital. Twongera okukakasa era n'okujjukiza nti tosubwa Independence Night ku Kololo Independence Ground zenaku z'omwezi 29 Septemba. Musumba eyo gye tuyitidde ne mbadde njagala nkusabe ekigambo kimu bibiri then tubikule empapula. Wiiki yonna ndowooza wiiki singa bbiri eziise zonna obadde obuulirira abazadde n'abayizi abaana baffe abagenda okuddayo ku masomero ku nsonga y'okukozesa akaseera kano kebakyali awamu bakyali wamu tebanakuddayo ku masomero. Okuyamba abaana wayogera ku integrity nti kyosobola okuwa omwana integrity and character wabyogerako ebyo. Nenjagala nyongerezeko ekintu kimu then tubikule empapula ekikulu ennyo kyendowoozezza nti abazadde tulowoozezza nnyo mu kupika abaana okusoma baleete grades naye ne twerabira nti omwana bw'abeera n'ekitone ate nakyo kisobola omufuula ow'omugaso mu nsi ye n'afuna n'obulamu obulungi oba oliawo. Ekyokulabirako Musumba wiiki eno yennyini wiiki ebbiri zonna eziyise ebbiri tulabye abaana baffe abawano bagenze e Budapest mu Hungary balise gold. Twasooka yasooka yali Joshua Cheptegei emabegakaawo katwalabye Victor Kiplangat naye yafunye gold.
n'abalala nabo badiriddeko abafunyemu bitonotono tebakoze bubi nnyo naye tujikire nti sebe basoose tujikira bulungi Kiprotich tujikira bulungi Nzikuru tujikira Peruth Chemutai ne Kamoga yes abakoze abasobodde okutumbula ebitone byabwe ne bafuuka ab'omugaso n'obulamu ne bukyuka actually nenzijukira nti ng'ogyeko prize money ensimbi ze bakuwa ng'owangudde gold ku misinde ng'egyo kuba bakuwa dollars ensimbi eziwera His Excellency President Museveni wano yasaawo directive nti omuntu aleeta gold wano monthly stipend $1,500,000 ogenda ku musala gwa government $1,500,000 buli mwezi ekyokubiri bamuwa motoka mpya kapyata SUV zino zenyine ze SUVs ekyokusatu abazadde be bamuzimbire abazadde be government ebazimbira nyumba enyumba ezimbibwa president ebira nyumba pastor amazima matuufu abaana bafe abasobodde okugenda ebweru ne bakola ebyafayo ne baleeta gold obulamu bwabwe bukyukidde ddala bw'atuuka wano kampani ziba zimuyayaanira okufuuka brandi waabwe zibawa contracts zibawaki ate n'ekirala batukolera n'erinnya eddungi ebweru mu kifaananyi ky'eggwanga lyaffe ebweru oluyimba lwaffe bwe luyimbibwa n'ebirala bwe bityo nendowooza nti oyongereza eddoboozi kutegeeza abazadde nti excellence oba success teri mu bitabo byokka tuleme abaana kubasiba ku bitabo byokka ne baba ayinamu ekitone nakyo tukikulaakulanye asobola okufuuka omugaso mu ggwanga lino neyanziza okumpa omugaso then nekyokubiri kyojja okwogerako Musumba kyekya His Excellency the President ye ne mukyala we bajaguziza emyaka 5 mu bufumbo it was amazing nti ba president abalala betulaba nga abazungu kizibu nnyo okulira nti bajaguziza obufumbo bakoze eki obanga omulabe nga yimiridde ne mukyala we nadde zijukiramu mukyala wa Joe Biden owa America president kumpi gwe baga nti wansi yonna kizibu nnyo okumulaba ne mukyala we ne His Excellency the President omulaba nga wagenda ku mikolo wonna ali ne mukyala we I think ojja kubyogerako ndowooza bijja kutuyamba okutegeera ya kansubire nti akatwe kange tokapakidde mu bingi nnyo naye kantandikire ku baana baffe we twasomera ng'ofuna n'emiggo olw'akapiira we twasomera ng'ofuna emiggo olw'okudda ku ssomero nodda ku muzannyo omuzannyo nga kwe kudduka akapiira ak'okusaama n'ak'okubaka ak'ekyayi high jump longo jump omuzadde ng'akutuuza ewaka n'akugamba nakusindika kusoma era ng'okuzannya kutukubirwa emiggo naye ensi bw'egenze ekulaakulana okuzannyako baatukubiranga yafuuka industry ya sente sports is an industry today nga bw'olaba nti ekkolero lino lifulumya bino kaakati n'abazungu be baalinyisa ekintu kino kati ffe abazadde bwe baatukubiranga baalugwangamu nnyo ekigo kyewagudde oba okumenyeka kubamenyese abazadde be baatobanga nabyo era kizibu okusanga omuntu ali myaka gyaffe nga talina nkovu amavivi gaggwawo obukokola bwaggwawo abalala amagulu bayunga mayunge so abazadde tebalaba nga kye bafunamu naye ate nga ne bwe bankubadde nga baatukubanga okuzannyako kwa butonde kwasigala kugenda mu maaso kati olwaleero ekimu ku by'osobola okugatta ku mwana wo bw'oba ozudde ekitone kye muyambeko okuzannya kati sports at large nakyo kibeezaawo omwana era kikyusa obulamu bwa famire oba muyimbi oba muddusi oba mubasi w'akapiira oba musambi w'akapiira waliwo emizannyo emirala kyonna kyakola waliwo emizannyo egya chess emizannyo mingi bazudde mingi so omwana mu kiseera sikyalumula kyokka kubanga ate okuzuula capabilities z'omwana mu sports ozizuulira ku ssomero ku ssomero bwe bakuyita balina kintu tuna kye bayita sports day sports day yegatta emizannyo gyonna
era kyovulaba amasomero gano gandigenze ng'okuweebwa license gamaze okulaba abaana we banazannyira kyekiri mu guidelines kyekiri mu teeka nti license okugiwa essomero bakakase nti abaana balina we basobola kwegazanyiza so kikulu nnyo kubanga wali okwegazaanya awo wetuzuulira banzijukira nga tukyali mu masomero ng'emipiira giyinza oba nga 4 mu break time naye buli bamutebeera biragwabwe gwe bagoberera you remember that? I remember that. Ku break time awo n'olweggulugulu awo break time after lunch emipiira giba mingi nnyo ate twali tugigulawa twagitukolanga mu byayi abagaga nga bebaleeta ku ppala egyo gye basanduse okuva mu masanda so in addition to academics a talent should be nurtured. Sports industry. Yes. Sports abantu bamutekeko arts industry and drama. Yes. Employing abanji. Kati yo muzungu kye yakola yawulira ddala amasomero. Buli abaana bine kati bye bakola basoma bisomesho vola bakapira kabakawooma. Bekuba kuuga. Yes, swimming. Yes. Buli ekikolebwa bakifuula profession. Olwaleero waliwo abazadde olwaleero abakeeza abaana okubatwala ku swimming lessons. Yes. Kuba mmanyi omuzadde nti okuwuga kusobola okufuula omwana we okumutegekera obulamu obulungi mu maaso okuwuga kukka fast forward era bwe ngenda ku kyokubiri njagala kwebaza his excellency olw'okumotivatinga abaana abo. Yes. Kyetusaba kwe kuba nti byonna ebisuubizo nga bwe biriwo bikolebweko follow up bibeere nga biyimiridde. Tulabye directives nyingi nga ziri sulo mu kutuukirizibwa. Ne president abadde akikola. Kati kubanga ekintu kyonna okuba nti abalala bafuna amaanyi testimony yakyo bano bwe banguwa ne babazimbira abazadde ono omwana n'adda ku musaala gwe ogw'obukadde obutaano motivation eba y'amaanyi kuba n'abava wansi ate nono buli lwayimirira aba yeebaza naga nti president atuyambe bwati ne bwati president ye ku kiti kye ng'omuntu omutima gwe mulungi kakati ate ejjukira nti yakiikirira eggwanga era abaana abo bandigenze banoonyezebwa naye mu masomero yonna ne bafuna zibasaliza okuva wansi kubanga bangi abali mu palamenti omwo nga his excellency yabaweeredde obanga bannabyabufuzi bafuna akakisa okuweererwa bannabyamizannyo bo bandibadde ekirangirwa na bulangirwa wadde tulina system egamba nti bonna basome naye bano bandibadde bonna basome masomero amalungi aga ssente. No, amasomero actually amasomero agamu gakitegeera kize kikolebwa amasomero. Yes. Amasomero era bw'oba ne talent nga abazadde baziwonye bakuwa basali oba scholarship ne bagamba naye kati then ne government naye epiikinge government naye epiikinge abaana bawa amasomero amalungi ne bekiba kye beetagisa kusomera bweru basomere bweru nga bakola training zaabwe kubanga abaana basinga obungi abatukolera abaleeta emidaali eyo ajja wano katono naddayo babeera bweru basibukeyo kapuculwa abasinga baveyo kapuculwa kati mu kubeera ebweru Budapest Belgium wawa yonna gye babeera eyo sports yababeeze ffe lwakuba nti wano tugenda ku finals netulaba nga twaleese emidaali naye eri ewaabwe kiri kya bulijjo okuba nti badduka facilities wabayo okuba nti bafuna akasente akatonotono balina bamanagers kati wano bwagenda okukiikirira eggwanga lye lwe tutegeera ebyemidaali naye babeerayo nga bali mu kudduka era ababigoberera bakimanyi so it's a good gesture okubanga president yabasuubiza ate ndowooza bangi bagenze bafuna ekyasuubizibwa n'ekisembayo ku by'oŋŋambye ku makya kyekya maama Janet ne taata Kaguta okubanga bajaguziza emyaka 5 egy'obufumbo. Nze naba celebratingiddeko nnyo ku Sunday Sunday twabasabidde naye era nga bw'ogambye nti bapresidenti b'amawanga amalala gwomanyi muka Putin simumanyi nabafaanana ate muka Xi Jinping kizibu ate muka Matamabugu ono North Korea Kim Jong-un ise Matamabugu Kim Jong-un nani amanyi bwafaanana era nga bw'ogambye muka Biden n'abalala bonna ndowooza yamanyibwako yali muka Obama
abaddugavu tulina nene muka Clinton naye yamanyibwako oyo lwakuba nti yali ku gundi tomanyi nti yatuuka n'okuvuganya navuganya yali active mu byobufuzi so naye wano mu Africa bali tuleme balondoola wano mu Africa tukyakkiririza mu bufumbo exactly era akabonero ke baakoze kakulu nnyo okulaga nti family number one family ekkiririza mu bufumbo first family yes ekkiririza mu bufumbo fana imba kitaddeyo ba producers bafu amina tweyanza first family ekkiririza mu bufumbo ku Sunday nze nabagamba nti omukisa gwa Museveni gukwasa obujja bw'otoba wa mutima mulungi kubanga ye musajja akulembedde eggwanga emyaka 40 ate nga akyayongera okugenda mu maaso kisobokera ddala ne bw'anaabanga asazewo nti astepping aside era ajja kuba akyagenda mu maaso nga agayidinga oyo yenna ali batudde mu ntebe yes amagezi ge kyekyobugagga kati Uganda kyerina ng'abazungu tebasobola kukibba tegeewalika magezi ge Africa kyabugagga kya Uganda kyabugagga kya region eno kyobulaba President William Ruto yagamba nti a father of the region naye nga when you look at everything with a positive eye ojja kukiraba nti is a father of Africa bwe yagenda mu summit wawulira ngeri gyeyogerera Africa yevaako datakyeyogererako takyayogerera Uganda yokka vision ye nnene so golodi wa Africa ali mu mutwe gwa Mzee Museveni ye Katonda amuwadde omukisa gugambye nti bw'otoba wa mutima mugumu omukisa gukukwasa obujja olw'ensonga ajaguza kati guno yajaguza waliwo jajje emyaka jazze nga ajaguza nga si kuweza myaka 5 egy'obufumbo naye abaana be bonna abafumbizza omutabani yawasa ali mu bazzukulu makati abaana bakuze ng'ogyeko akakali ke baabonaabonamu ng'ali mu nsiko abaana bakuze ewaka mu kyalo State House otegere kyenagati bw'otoba wa mutima mulungi ofuna obujja abazzukulu bo bamanyi ewaka mu kyalo State House bo tebalabangako naku ndala yonna naye bakyalako ewajjajja bayingira State House era ate nga sebo ne lwaki tula nakyo kifo ky'amaanyi kiweebwa ekitiibwa kumminga State House wadde makaaga agali private naye bannayuganda kati obwongo baffe butugamba nti lwaki tula kumpi eringa part of State House so he is a blessed man no doubt about that God has blessed him and he has lived an exemplary life exactly first family mama yakoze statement ye trendinga nnyo nsaba njikoleko ka comment katono tiyaba wadde license kwesanga be mwagala era abantu bangi bakenaniriza okusinga abasajja be bali mu katambuza ate buli musajja akafuwadingira mukyala we naye maama mulokole yabagambye temwetaka tulaba ku Soul TV program Omunnyo ku makya program era yezanyibwa misingi olunaku olweggulo omusumba Loze maama yababuulidde bubulizi yabagambye enyiriri zigamba temwebakanga na busungu make sure nti ng'ogenda kwebaka mwewadde kahaaga mwesonyiye kubanga tomanyi kati ye teyabuulidde n'agaziya tomanyi oba onoozuukuka oba toozuukuke kati bw'oba tojja kuzuukuka ate leka kubanga gwe weeteekeddewo ekikugaana okuyingira mu bulamu obutaggwaawo so kati abo bantu bakulu bazuukusa emyaka egisukka mu 7 era bonga family tibasobola kukwata kitabo ne bawandiika abantu be bamanyi bulamu bwabwe bafudde ekitabo kimu ne kimala naye bafudde batya ekyo kimatalinga nnyo okwebaka tomanya oba onoozuukukenkeera mirako yennyini okuba nti ozeeyo ne weebaka wuwo kubanga abantu baveeka ne basula ku bitanda nga n'amagulu bagawanise abalala baveeka ne basula mu ggwanika ne mutandika okutetenkanya engeri gye munaaziika so kati maama kye yabadde ategeeza am assuming
naye nga era manyi nti tiyabagambye kubeera mu immorality. Yes. Not at all. Bw'agamba nti let the husband be. Muleke abaami. Kye yabadde ayogera nze ku lwange bwe ndowooza. Yaga support them. Exactly. Support them. Kubanga abakyala bangi balemesezza abaami baabwe okukulaakulana mu kubasimbira amakuuli. Apollo. Support esooka ne bw'oba ogenda kwesimba mu byabufuzi. Ne bw'oba ogenda kukima nte mbalala nawa. Ne bw'oba ogenda kutandika bucha. Kyonna ky'ogenda okukola. Omuwagizi wasooka ye mukyala wange. Ye mukyala wo. Ye mukyala wo. Yes. So, agamba let husbands be in a good faith. Maama abadde abuulirira. Yabuuliridde. Actually egyo emyaka gambye abo tulina zaabu. Yes, yatugambye nti ebyo bye bimu ku bimuyambye oba bye bayambye ababiri. N'agamba era ne muzeeyi tumubuuza. Okuweza emyaka 5 mu bufumbo. Ate nga bakyali emyaka. Bakyagenda maaso. Bakyali emyaka basobola okulya 7 Actually yayongerezaako yakinyonyodde kabadde kawanvuko naga nti tomusojja tobeera ku tosojja sojjalo teweerondalonda. Tomugala kwogera. Toweeronda weeronderonde kano weeronderonde kali okole bwotya. Omwami muwe ku mirembe kubanga abakazi abakyala baffe tubaagalako kutuwa mirembe. Mu buli kye twetaaga kyonna twetaaga emirembe. We need peace. Singa tuba n'emirembe kyenabagamba ekyo nti omusajja akyaludde mu muzigo nga muzadde abaana batuuse ne mu secondary. Ekizibu tekiri ku ggwe, tewali musajja atafuna ssente. Exactly. Naye ani ayambako ssente ezo zikola ebyensonga? Ye mukyala. Kati bwe mubanga buli kaseera emimwa gibeera gibalinga enkata. Emimwa gibali mu nnyindo buli kaseera. When are you going to take another step? Mugenda kukulaakulana ddi? Actually abakolagana obulungi omwami n'omukyala n'enkulakulana naye eyanguwa. Yes. Okugenda maaso okwanguwa. Yes. Kyangu nnyo. Kati maama kyabadde agamba let husbands be. Agamba support them. Exactly. Support them. Ate n'awali weakness. Bayambe. Awali obunafu. Muyambeko. Omwami. Era abakyala ababuuliriddwa. Sigamba nti mu maka gaabwe temubeeramu bizibu. Naye mubeeramu ebizibu naye nga baabuulirirwa era nga balina n'ensigo y'obugonvu. Tulina omulembe ogw'abakyala ababeera mu social media abaasuula ennono y'amaka ga Africa. Amaka g'Abafirika ebigabamu tebitotolwa. Yes. Tebyogerwa. Yes. Naye wano kati bwe tutandika okubikula osobola okwewonya abakazi abali mu mawulire nga boogera ku maka gaabwe. Imagine. Ate tewaliwo yali agenze mawulire amaka n'agataasa. Gaba tegakyataasika. Kasita bituuka mu mawulire biba bifulumya ebigenze. Kubanga oyinza olowooza nti oswazizza oli naye weeswazizza ate oswazizza n'ezzadde lyo. Nze mu kibuga bwe mba ntambula nti abantu ba mirundi ebiri. Abantu abaseka n'abantu abakwaniriza. Abaseka basobola okuba nga bakusekerera n'abakwaniriza basobola okuba nga bakwaniriza beerabireko ku kirene kyawanga. Abaseka bandi banga si kuseka nti basanyufu. Waliwo enjawulo wakati w'okuseka n'okusekerera. Naye kibi nti byombi emimwa gibikola kyekimu. Akusekera n'akusekerera tomanya. Kati batusanyusa okukulaba nabo babanga baga tuwade tukulaba ku social media. Tulira wano era ogera nga ayita bane azze wano. So kasita oweebula ekitibwa ky'amakaago era mama Janet she's an example for all ladies. First family tuba twogerako yonna. Yes. It's exemplary. It has been exemplary. Yes. Ne bwabaayo ebiriyo mu maka gaabwe tuwulira byalugamba naye taata tabyogerangako. Maama tabyogerangako. N'abaana gye baafumbirwa naye gwe baawasa. Family eteeka okuba n'ebyayo. Ye blessing gy'oyogedde kuva ku ntandikwa nti omukulembeze bw'abeera blessed naffe bakulemberawo abantu bakulembera nabo
okutoolako ku blessing okutuuka okujaguza emyaka 5 buli omu aba aleese ettafaali yes naye okusingira ddala omukyalo ono asalawo nnyo emyaka emeka gye munaajaguza mu bufumbo kubanga ffe twatondebwa kugenda kupambana olabye abasajja bakomawo waya ne zivaako nakuba omukazi w'amasasi n'abantu nga 3 naye neyeekuba oba ne bamukwata ne bamusiba abadde Somalia ng'akolerera mmwe gaggweno oli mu bwenzi so omukyala mpagirwaga kintu kyamaanyi nnyo omukyala ateekwa okuba nga omulabe wa bbaawe mulabe we yes ateekwa ku identifying kizibu nnyo okuba nga oli mukazi ategeera ng'omulabe w'abala ategwe mukwano gwo kituufu tekisoboka nga bapate gy'omanyi tasobola gibeerako katonda ne bwakka ku nsi ng'eyo pate gwe gy'obeerako muba mwawukanye muba mundowooza muba temukwatagana so era omuntu yekka asobola okuyitibwamu okukutta oba okuprotectinga obulamu bwo mukyala wo exactly so eyali yeetaaga muzeeyi Museveni ng'ali mu struggle yali ayina kuyita mu Janet bwe bakola abasinga kaakati Janet si type eyo oba tutegereganye abasajja balina abakuumi basigala wabweru pick up nga zijjudde abalala balina detach nambe waka naye omuntu asobola okukutta nga obukuumi bwe tebukuyambye munaka mukyala wo weerabidde Major General Kazini yali akatayimbwa mukyala ye yamugjawo abakazi bwe batyo mubeegenderezanga ab'enkwe n'abaana baabwe mubeegenderezanga ewaffe Masaka bagamba nti omuze gufiira ku mugumba omuze a habit omuze gufiira ku mugumba omuntu alina omuze bwe kitaba kisa kya Katonda nti omwana we yalokoka yakkiriza Mukama waffe Yesu emize bagizaalira mu baana baabwe kiba kizibu nnyo Semambo yanzijukizza nti bagamba nti akaze waawa kubanga nze ngambye tewaffe Masaka wewe Masaka naye sebo Masaka ki waliwo abatwesibako kale tumukkiriza ali mu control musitujja kukanya sikulwanga otujjako tukkiriza n'ekikyo kikola akaze kafiira ku mugumba so naye omuntu azadde naye ng'omulaba ali mu mawulire buli lunaku tolowooza nti otwala muwala we mwamubeere ne confidentiality omuntu azadde naye nga owulira ebizibu ebiri ewaabwe bya mukyala kukukuta na balabe tolowooza nti bazadde tibalikolagana na balabe akaze era tulabula amaka mangi abagalimu nga gali ku blackmail amaka gammwe mugatereeze oba mugate kuba akaze kajja kulanda kubanga kyemugenda okukola mmwe abamu emyaka gyammwe gyayitako tokyalina kyogenda kubeera mu nsi naye mugenda kufiiriza abaana bammwe n'abazzukulu bammwe n'abazzukulu b'abazzukulu nazzi kuno era kyemmanyi ekiwangaaziza obufumbo bwa muzeeyi Kaguta kubanga bawasa nnyumba kati abawasa ennyumba bawasa ne karakita y'ennyumba eyo so amaka mangi gali ku blackmail oli ajja kugenda mawulire naye n'omubuuza nti boolabye bagenzeeko mawulire bakunguddeyo ki bibala ki bye bajje mawulire kyekifaananyi kyekyo atulaba ku Soul TV nga President Museveni nowewe Mama Janet Kataha Museveni bajaguza obufumbo emyaka 5 bonna bali above 70 ekitegeeza nti muweze emyaka 25 omuwa 78 omulala wa 76 tanatuukayo mama amusingako emyaka 3 giringa 3 gyokka naye mama wa 75 75 emyaka 3 78 75 kitegeeza nti omu yawasawo 28 omulala yali wa 23 yes okufumbirwa so temulwawo nnyo n'abafumbirigano n'abawasa Saturday no tulina meeting y'abasingo ku
Kananaland yesookedde ddala mu byafaayo. Okay. Tetubeerangako na meeting y'abasingo but this Saturday tulina meeting y'abasingo ejja kutandika ku ssaawa nnyangala nkyawa bwetandika tujja kusula mu night prayer eyinza okgenda paka 8 oba 9 bwekinaba kyetaagisa tuyinza ogiteekako okwo ku salt bwekinaba tikyetaagisiza tetujja kuinterruptinga program za salt ajagala yandigidde ddala wali okuteekateeka okuteekateeka abagenda okufumbirwa ate n'abagenda okuwasa era tukubiriza abagenda okujja mujje nga mulabikako bulungi. Tomanya si kumanya oba butamanya ebeera enkola y'okulabikanga obulungi. So abavubuka mujje nga mulabika bulungi oba abasajja abaana ab'obuwala mujje nga mulabika bulungi oba abakazi kuba eriyo basingozi nga bazaalako twayise basingozi mu ngeri ya byewunyo twagoberedde bayibuli. Ebayibuli egamba temulangirira nnamwandu bw'aba tannaba kuweza myaka 6. Nolwekyo awulira ng'akyalimu embavu ng'oli singo nga wafiirwa omwami yagenda eri mukama ffe oli myaka 4 5 jangu twogere. Olukuŋŋaana lwa basingozi ku lw'omukaaga ku Kananaland ennaku 42 ez'ekisiibo sigenda kuwummulamu wadde naye njagala mbateekeko amafuta nga mbateekako amafuta nga mu mutwe kwenteeka amafuta mulimu ekiyingiddemu. Era tujja kusabira ddala essaala nga bwe gambye nti akaze kafiira ku mugumba tukwate ekya mwana ali mu control musemambo akaze kafiira ku mugumba weetaaga okumanya emize gya nnyoko n'emize gya kitaawo n'ogisabira nga bukyali nga tonaba kukiyingira kubanga abantu bangi nga bwe beekebera bamaama abo bwe bakomya obufumbo nabo babukomeza ne bajjajja bwe babukomya n'abazzukulu nabo bagenda obukomya ate nga mugenda okuva n'abalala batalifumbirirwa ddala. So nga okufumbirigana kwa kitiibwa bibiri kale eri bonna. Wow. Soul TV program Omunnyo ku makya ate program eno ezanya n'emisingi olunaku olwaleero lw'eggulo. Musumba Loza Sibujingo atuwa ekigambo ekitwongerako mu bulamu buno obw'okunsi ne gye tugenda mu ggulu. Omusumba Loza Sibujingo kati kyoteeseteese ky'obuutuwa kati obanga olina kyoteeseteese ekigambo kyaffe obanga oze ng'olina kyotuteekereteekedde tuwumulemu katono tutandikire awo katuwumule atulaba ku salt ate tukomewo. Soul Television, Omunnyo. Olw'omukaaga lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 2 tugenda kuba ne saavisi y'abasingoozi. Olw'omukaaga basingoozi tugenda kubasomesa ate tugenda kuba anointinga. Ennaku 42 ez'ekisiibo temujja kuba mukuumulamu n'akamu. Basingoozi be balidde empanga mwe musoose ku lw'omukaaga nga 2 mu linnya lya Mukama ffe Yesu ku Kananaland. By the way ye service y'abasingoozi esoose mu byafaayo by'obuweereza bwa House of Prayer. Ate Saturday eri endala ejja kubeera service y'abafumbo. Service y'abafumbo tujja giteekako essira naye kati katusooke wiiki eno yonna twogere ku eyo. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday kisiibo, lunch hour kuliko night prayer ku Lwokutaano nga lumu, ku Lwomukaaga nga 2 service y'abasingoozi. Bw'oba oli singo eyo service tekusuba.
mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ne bw'oba olina emyaka 5 nga toli mufumbo oli singo. Ne bw'oba olina emyaka 5-9 nga toli mufumbo oli singo. Bayibuli egamba temulangiryanga nnamwandu nga tanaba kuweza myaka emeka 6. Bw'oba okyagala ofumbirwa jangu. Mukama akole bulungi. Ate ojja olabika bulungi tomanya. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi wangi. Singo balenzi n'abawala titugenda baawulamu. Basingo bannange tuluwadde abalenzi n'abawala. Abalenzi mujjenga mulabika bulungi. Abawala nga mulabika bulungi lwa 6 ng'ennaku z'omwezi 2. Tutandika ku ssaawa 4 tugenda kumala 18 oba 9. Aboogezi weebali ab'amaanyi ate nga mwabo sibuzeemu. Naye omulimu ogwange gwa kukwanoyintinga na kukubulira bigambo byange. Tugenda kubuulira abavubuka nga n'abawala bawulira. Ate n'abanayogera n'abawala boogere n'abawala nga n'abavubuka bakola ki? Olw'omukaaga nga 2 saavisi y'abaki? Saavisi y'abasingo ngeri ki? Special mu linnya lya Yesu. Amiina. Soul Television, Omunnyo. Mukulika eyo mu kuwumulamu tuli mu Omunnyo ku makya ate tuli ne mu misingi. Lunaku lwakubiri tulina omusumba Lozesi Bujingo atubuulirira ekigambo ekitwongerako mu bulamu bwaffe bwa bulijjo ne mu bulamu obututwala mu ggulu. Omusumba Lozesi Bujingo Sebo tukyali wamu. Bayibuli etugamba nti wabula ebiringa ebyo awatali kusaba na kusiiba tebiyinza kuvaawo. Amen. Ye Matayo 17 onyirwa 21. Matthew 17:21. However, this kind cannot go except through prayers and fasting. Yes. So yensonga lwaki tuyingira mu kusaba n'okusiiba. Era mbeebaza abatandikiddewo ate titugenda kugayaala. Yes. Nabagamba abantu tulina ebintu 10 Mukama bye yandaze bye tulina okusabira n'okusiibira biveewo. Oh, yes. Naye nengezesa abantu buli muntu abuuze munne ebizibu bye 20. Banamanyira nti Katonda atukoledde nnyo tuli bulungiko. Abantu ebizibu 20 gwe mbulire ebizibu byo 20. Biyinza obutawera 20. Tulaba nti ebizibu biyinza obutawera. Kwate kalamu n'olupapula atulaba ku Salt TV naawe atulira ku Salt FM. Ekizibu nnamba emu ennaku. Despair. Butereevu. Waliyo abalina ssente naye nga balina ennaku. Yeah. Nga agira n'abeera mu nnaku Katonda bw'aba si yakutaasizza ennaku tevaawo. Era nsaba abantu bakitegere nti ennaku si y'abaavu. Yes. Ennaku y'abantu. Yes. Oyinza okuba ng'olina ennaku nga tolina bazadde. Oyinza okuba ng'olina ennaku nga tolina baana. Oyinza okuba ng'olina ennaku nga tolina akwagala. Yes. Oyinza okuba ng'olina ennaku ng'ojjukira abaakufaako bonna. So nga newankubadde oli mu mmotoka abantu bonna gye beegomba ennaku yakusalako. Yeah. Unless ng'olina essuubi mu Katonda. Kyova batugenda ne tubuulira awabeera abanakuwadde basobola okufuna ku ddembe mu mitima gyabwe. Oh, yes. Bayibuli etugamba nti ffe tetulinga abalala abatalina ssuubi. Bw'abeerawo omuntu avudde mu bulamu bwaffe. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Abathessalonike ekisooka essula 4
olunyiriri olwe 13 bayibuli yetugamba nti tuleme kubeera nga abalala abatayina ssuubi ffe ebyaffe biriko essuubi tumanyi nti ekisooka are you there? 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 somayo ku y'oluzungu eyo. Okay. Egamba bweti. But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, Yes. lest you sorrow as others who have no hope. Yeah. Ey'Oluganda egamba nti naye tetwagala mmwe obutategeera abooluganda ebyabo abeebaka mulemenga okunakuwala. Oh yes. Ennaku eyo eri continuous eva mu nnaku ne kufuuka kunakuwala. Mulemenga okunakuwala era ng'abalala ekitegeeza waliyo abalina ennaku Oh yes. ng'ebibabaddeko naffe bitubaddeko naye nga ffe tulina essuubi tulina essanyu nga tetulina nnaku nga bo. Mulemenga okunakuwala era ng'abalala abatalina ssuubi. Waliwo abanakuwadde oba abalina ennaku naye nga n'essuubi tebalina. Ekyo ennaku evaawo lwa bintu bibiri. Ekisooka kutegeera nti waliwo Katonda ajjawo ennaku. Oh yes. Ekyokubiri kuba na ssuubi. Hope. Hope. Bw'oba osuubira nti bijja kutereera biritereera bijja kusanga ng'oli mulamu. So nambeemu lwaki mu bintu 10 byennyina ebyokusabira mu kusiiba kuno ekikulembera bakiyita ennaku. Gyogambye nti teriiko mwavu n'omugagga. Yes. Tiriiko mwavu na mugagga. Sunday wedde era ebimu ku byabawo bye tutayogeddeeko omukadde w'ekkanisa yeebaka. Ngero olunyiri bwe lugambye nti naye tetwagala mu obutategeera abooluganda ebyabo abeebaka. Era ekigambo kino kyandibadde nga kitumbulwa kyandiweereddwa promotion. Abantu ne bajjawo ekigambo ekyokufa ne bateekawo ekyokwebaka kubanga ffenna tukimanyi nti tulizuukuka akagombe pe kalivuga. Yes. So kati mukadde waffe yeebaka Muzeeyi Kalenzi era twagenda omubiri gwe ne tugugalamiza mu nnyumba eri temporary eri entunga mu Ruhama. Nekyo nakyo bakisomesa nti tulemenga okugamba nti tumutute mu nyumba ye ey'olubeerera. Butereevu. Eri temporary kuba mukama ffe bw'akomawo olwaleero abagisuzemu ennaku mmeka? Zibanga 3 kati toyinza kugiyita ya lubeerera. So n'ebigambo ebyo bitulowoozesa nti tewali ssuubi omuntu baga nti tumututte mu nyumba ye ey'olubeerera kitegeeza nti mirembe na mirembe ogenda kubeera nga mu ttaka. Mukama ffe bw'alibanga akomyewo akagombe kajja kuvuga. Bayibuli egamba nti n'abafu abaatubulako be mwanoonya mu nnyanja bonna baakuvaayo ne babula. Abaabulira baatwala omuntu baamu kidnapping baakola batya n'ababulako ajja kulabika. Ekizibu ekisooka ogambye nti naku soro obadde ennaku. Kati mukadde waffe oyo yeebaka mbadde mwogerako yatulekedde maama. Maama Patricia era kwali ku misingi kubanga mu maka gaabwe tebalina kirala kye batyuninga okugjako salt yokka. Naye yamulekedde abaana bakulu bonna era bonna bakola. Baabaweerera mu masomero amalungi bonna bakola. Amen. Abaana bana abawasiza n'abafumbiddwa. Ennyumba weeri amaka gali muyenga ne mu kyalo waliwo apartments naye ebyo nga biri bwe bityo bw'oba tolina ssuubi ennaku terema kukuluma.
era tobeeranga ng'ovuga n'oyita emuyengo oba n'oyita ennaggulu oba ekkola oba wano gani maama ennaku teriiyo era ennaku teriyo ennaku terina wantu weetayimanyi terina adresi egibulako so tuteekwa okusaba n'okusiiba bayibuli nga bega nti ekyengeri yo tekiyinza kuvaawo watali kusaba na kusiiba ennaku si kyekintu ekigenda kityo unless ng'ofunye information message ey'essuubi ekuwa essuubi ennaku egibwawo katonda nakufuna ssuubi mundaayo so tugenda kusabira ebintu bingi ekyokubiri ku nnaku obwavu kizibu nakyo kiri awo abantu ebintu bingi bye bayitako newankubadde nga byansi byakuleka naye nga gwe tosobola byetuusaako abantu balekayo obujjanjabi nakulira mu bwavu obw'ekika ekyo nti mutuuka mu ddwaliro e Masaka ne bababuulira ekyetaagisa ne mugenda ne mufuna alternative nga bagambye omusujja guli mu plus nti kakati bagambye eddagala lye ssente meka nga mu nyumba teziriimu twenga omululuuza kati ekye bagenda okutabula ne bakiba kikaawa kitya olw'obwavu gwe wenyini olina okwebulirira nti kyenyina okuwonerako wakiri essuubi ate oba oli awo ogenda okulaba nga katonda era ataasiza eri ataasa katonda alina ekisa ky'abaavu ekitagambikako kubanga tetukyali baavu kubanga n'obwavu nabwo tujja bugaziya gye twatandikidde emisingi gino era omunnyo ku makya gye twatandikidde nti gwe bw'oba okyali mulamu gwe kapito gwentandikwa twayogera ku mutima era tujja kwongera okugwogerako naye omutima bwe guba nga gukkiriza nti oli mwavu ne bwe bakulekera ekisawo kya St. Apollo bakomawo ne basanga nga kiweddewo ng'osaba bakwongere kubanga omutima gwo mwavu so nga omuntu amaze okugaggawala mu mutima gwe bw'omuwa akasente kuba ne bagenda twalira amata abaana ako kasobola okufuuka kapito kafuukirawo entandikwa kubanga kukasuka nsigo ya kikajjo gy'otagenda kukozesa nnyo n'ogikasuka somewhere ffe twabikasukanga naye ogenda okwekanga ng'ate woogenda okujja ekikajjo ng'erose omuntu alina omutima ogumaze okuwona obwavu kakwata konna aloka so tujja kwongerezaako obudde bulabika butuddukako ziri bbiri zokka bwe ziti musumba twogeddeko bbiri zokka obunaku sorrow n'obwavu and poverty kati katonda atugamba nti tumunoonye Proverbs 10:22 Proverbs 10:22 okay egambye ete eyiyo ey'oluzungu egamba nti Proverbs 10:22 the blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow with it. Yes. Obunaku tagattako omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza. Amen. So tagatta buyinike bwonna kugwo wamu nagwo. So twetaaga okubeera n'obugagga obutalina buyinike. Amen. Katonda bw'asuubiza ekintu ekifaanagana bwe kiti kikwetaagisa okutwala eddaala okupasuwinga ekintu kino. Blessing of the Lord. The blessings of the Lord does what? Makes one rich. N'olwekyo Katonda talina gwayagaliza bwavu naye noonya omukisa gwe. Kyetuva tukola emirimu gyaffe naye ng'ate tusalawo ne tugenda nedda katugendeko mu kifaananyi kya Katonda mu nature ya Katonda nga tetulya tetunywa tusiibeko. Kyekisibe ky'ennaku 42. Kyekisibe ky'ennaku 42 kubanga kugamba nti essimu y'omuliro gukendedde n'oplaginga okyajinge kati tugenda kukyajingira ennaku 40 ate abantu bamalirivu. Amen. Omusumba ekigambo kyaffe kituwe. Nsaba Katonda abankolere bulungi mu bye twogedde osobola okubaako kyolonzeemu. Twogedde nga twogera ku kujaguza kwa Maama Janet ne His Excellency emyaka 5 egy'obufumbo ng'omukyalo omukulu n'abagamba nti muyambe abasajja
muyambe abasajja ne mwanika abasajja byanjawulo. Oyinza olowooza nti oyanisa omuntu kumba ate gwe weebambye ate nga n'abaana bo bakoledde ekintu ekizibu. So buli kyogenda ng'okukola kanewole statement ya Katikkiro wa Buganda omwami Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa Apollo gontereza tuli kuyoleke ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga bwe yayogera nga omukulu omugenzi Ismail Access afudde n'agamba kyabadde amujjukirako ennyo abadde ayogera nnyo nga bw'amala okwogera n'alowooza. Katikkiro olwalungamye n'enkola entuufu yakusooka kulowooza n'olyoka oyogera. Buli kyogenda okukola mu nsi muno sooka olowooze. Mbagaliza omukisa gwa Katonda. Amiina. Twebaza nnyo Mukama olw'akaseera kano kennyini. Twebaza nnyo omusumba Loza Sibijingo buli Lwakubiri ajja wano Omunnyo ku makya n'atuwa omukisa. Katuddemu tusinkane wiiki ejja. Amannya gange ze tusima Apollo. Musibe bulungi era musule bulungi. Mwera.